singa avaayo ne nkugamba nti okyasobola okubeera ng'owangala mu kisaawe ekyawo mu kisenge oba mu kisaawe eky'okuzina emmana ng'ate tokozesezza ddagala naye ng'okozesezza bukodyo oba ng'okozesezza tips like ne wejjanjaba naturally n'owona. Ebiseera ebisinga abasajja olw'okutegeera nti tokyamalako infact ozina omukyala emirundi 2-3 ng'ogwa mangu nga webrandinga nga wejjanjaba nga weekebera ng'otandika gamba nze kati simalaako ng'otandika nnoonya ddagala bannaye njagala ddagala. Ekisooka tulina okusooka okutegeera lwaki embeera eyo eri bw'otyo mu bulamu bwo. Waliwo abantu ng'oluusi just myaka gye gikusumbuwa okuze so ebintu bigenda kyuka tebigenda sigala nga bwe biri. Andi n'omukyala era bw'atyo bw'abeera nti bw'akula alina ebikyukamu tebisigala nga bwe byali ku myaka 25 nti ne ku 35 kw'anaabeera oba ne kwana bw'atyo w'anaabeera agenda asala amaanyi n'ebisigadde. Tugenda kutunira obukodyo bw'osobola okubeera ng'oyitamu oba ebintu by'osobola okuba nga weesigamako okubeera ng'osobola okuwangala mu kisaawe. Naddala omusajja alobooza kyomala mangu. Omusajja nga sinaba kuba ddagala omusajja amala amangu yatya. Omusajja amala amangu ye omusajja atasobola kuwangaala ddakiika 5 kwambuka. Bw'oba owangaala ddakiika 5 kwambuka ne weziba 5, 6, 7 oba oli bulungi era oba tocategorizingibwa oba batoteekebwa mu basajja abamala amangu. Akakodyo akasookera ddala kenninza okuwako okubeera ng'osettinga intention nti ntegeeza ki nti ngenda focusinga kubeera nga ntuusa mukyala wange ku ntikko. Sangalo kitekeko nnyo birowoozo byo kibeere nga kyokka kyolowoozaako kubanga omubiri gwe kitegeeza ogenda gwerabira otunuulire goal but what is your intention bwe ngenda mu kikolwa. Buli w'onaabeera ng'olina ekiruubirirwa kigenda kukuyambako okuba ng'osobola okubeera ng'olina kyakiivinga. Omubiri gyaffe gino ogiraba ffe abagitendeka tokkirizanga mubiri gwe okufuga osobola okufuga omubiri gwo n'ogutendeka nti kino kyenjagala tubeeko kye tuggusa ate era ne mukiggusa ng'okoparatinga ne muscles zo ng'okoparatinga n'obwongo bwo ng'otaddemu n'ebirowoozo osobola okubeera ng'otuusa kyonna ky'oyagala okubeera ng'otuukako. Naye buli bw'onaabeera ng'emmano zinabuzinye without intention kubanga nnyimye for the sake of nnyimye for the sake of nina okumupimpina kubanga mukyala wange for the sake of tulina okwegatta kubanga munange tulina okwegatta. It means you just doing it without intention. What are your intentions nga weegatta n'omuntu? Abantu abamu mugenda okwegatta n'abantu because mwagala kuzaala. Abamu mugenda okwegatta nabo kubanga oyimye oyagala kusammula omali. Abamu mwegatta nabo kubanga mukazi wo olina okwegatta naye aleme kuwulira nti tomwagala. So buli bw'onaabeera ng'ebintu obikolera ku eyo peesi nti gwe okikola bukozi bw'otyo kijja kukaluubiriza. But if you set your intention ogamba leero ngenda kwegatta ne mukyala wange bati njagala naye muwa ku ssanyu abeeko waatuuka mu nsonga z'okwegatta. Kigenda kuyamba okufokasinga n'okubeera ng'osobola okumutuusaayo. Bw'omala okusetinga intention yo tokozesa vayagola. Ekyo nkikuwooningiddewo. Ekyo si ddagala. Vayagola lwaki si mu komande ng'oba eddagala lye tuyita lubalula nti terikuyamba kujjanjaba kirwadde kikuluma. Just likuwa temporary pleasure nti olinywa n'olikozesa then after it weathers down n'oddayo mu mbeeraayo. Omutwe gubadde gunnuma ne bampa panado ne guwona eddakiika 2 oba 5 oba ssaawa namba n'emmala era ne gudda ne gunnuma. Olwo mba nejjanjabye oba nedda. So weesigame nnyo ku bintu by'osobola okutandikirako nga tonnabagenda mu abatagala genda mu tonnabagenda mu ddwaliro okukebeera nti kino baki. Kasita olaba ng'embeera ye etandise okuva mu layini otandise okubeera ng'oli bwoti ne bwoti. Weesigameko nnyo ku mbeera z'osobola okukozesa okuba ng'oyongera ku maanyi go oba ng'oyongera ku budde bw'omala ne mukyalawo mu nsonga z'okwegatta. Bw'osanga ng'oli musajja ng'omala mangu, sometimes oluusi abasajja abamala amangu kiva kubeera ng'oli too sensitive. Kozesako ku bupiira. Mulaba obupiira oba tsanakyowe tebulina side effect eri awo nti ogenda kufuna kino oba ogenda kufuna kiri. Naye ate bw'omera vayagola ojja kufuna ebizibu by'otagenda kusobola oluusi kwejjanjaba ebigenda okubeera permanent oba bigenda okubeera long lifetime effects z'oba oliza okufuna mu mbeera eyo. So kozesako ku bupiira. Akapiira ako okalaba abasajja mugamba temukaagala understand kubanga kituufu kyemana bw'ozinira mu kapiira eba tekuwoomera nga bw'erina kuwoomera. Nti oba reducing the sensitivity yo nti wano obeera ng'omuntu like oba asanyaladde lingambe bwentu. Sirigamba nti obeera osanyaladde but ndingagamba you numb like obeera nga nti tofiiringa nga bw'olina kufiiringa.
but kiba kijja kuyamba naddala singa akapiira kooli okozesa kali thick oba kanene bulungi tekali thin okagula n'okambala ojja kulabawo enjawulo osobola obwemanyiiza after all abantu abamu babukozesa okubeera nga beewala endwadde ate nekyo kakuyamba okubeera nti ofuna ndwadde za bukaba kakuyamba okuba nga omukazi togenda mufunisa lubuto togenda mugaa nti genda ku famire just kapiira ng'ekyo kikola ki nga kiggwa ate ng'omusanyusiza ng'era naawe onyumiddwa mukirala teweetekako nnyo pressure abasajja abasinga mugenda okuyingira omukazi ng'olwadde weeraliikiridde dda njagala mutuuze njagala muzikudda mumala mu dakiika 2 sagala kuddamu kusamula mu dakiika 5 do not put pressure on yourself relax nabagamba pressure gye muteeka kasolo kamenya nakyo kifo ku mubiri toyinza kwata mukono gwo n'okuteekako obuzito nti gulina okusitula ku mpaka okimanyi nti gutuuka ne gujeema ne gutandika n'okujugumira n'akasolo bwe kali tewetaaga panikinga tewetaaga ki just relax and in relaxing kigenda kuyambako okurelaxinga pelvic muscles zo bwe ziba nga ziri relaxed zigenda kuyambako okuba ng'osobola okuwangaala mu kisaawe naye buli bw'onaateekako tension ne weteekako stress ne weteekako ki stress ekwanguya if you are anxious ogenda kwanguwa okumala because you are not relaxed. So mukyala mutandike mpola temuli mu mpaka nti asinga okupimpina alina ekirabo kye bagenda okumuwa nedda si mpaka just bya bulungi relax and take it slowly by slowly step by step ojja kulaba nga onyumirwa ate nga bikunyumira obanga wenyumiriza mu nsonga z'ekisenge naye buli bw'onayagala obipakukiremu obeere ng'ebintu okitegeera ekirala bw'oba olina omukyala nga mugenda okwegatta bw'otuuka mu kaseera ak'okumuweeweeta kakozese bulungi use foreplay wisely kyekigambo kye nninza okukozesa kakozese bulungi akaseera ako it's not a matter of wasting 10 minutes ng'oli ku mukyala ng'omukwatirira naye nga by'omukwatirira tebigatta omukyala osobola mukwatirira eddakiika 5 nawe ziba 3 naye ng'omusumuludde yenna n'ayima n'amalayo omukyala ono bw'abanga ayimye n'amalayo kubanga waliwo obukodi bwe ngenda obalagirira mu maaso obwo lwaki nkugamba nti kozesa foreplay bulungi wabanga ayimye n'amalayo we tunaatuukako obwo obukodyo tagenda kuwulira nti alina kyafiiringa nti kati omusajja akoze bwati oba omusajja akoze atya bwati so focus always ku mubiri gw'omukyala ate naawe omukyala afokasingeko omanye nti it's part of kikolwa oba kitwale nti 50% y'okwezina kwaffe sooka kuweweeta mukyala then 50% ebesigadde nembeera nga muyingiza omukira ne muzina ne tulyoka tubeera nga tutuuka kuki ku ntikko babiri oba nga nsookayo nze ne muddirira ekirala it's not a matter of pimpina weewale okupimpina okwo simanyi oba onfuna ng'olinga agamba odduka misinde gya kayirunguko nti tosobola kusibamu nedda emmala bw'oba ogizina ng'omanyi nti olina embeera y'okubeera ng'omala mangu ebiseera ebisinga it's because oli too sensitive bw'oyingizayo mukita n'obeera ng'osima booti omukyala agenda kwesanga oba ogenda kwesanga ng'omala mangu kubanga obwagazi bubaawo bungi so mpola okusitiringa kitegeeza nti omukiro oguteeka mu mana n'ogulekamu n'oddako eno n'omunywegera n'omuweweetako seconds then n'oddamu n'okoona totwala mbi olwo akakodyo kentera okubasomesaako and I know I'm not the only one bakata distraction like it's called classic osobola okwedistractinga n'ovaako n'ova mu kifo ky'olimu usually kakola but I do not like it omuntu okeemanyiiza why because obeera disconnectinga n'omwagalwawo ate omwagalwawo bw'abanga ebintu bino abitegeera asobola okitegeera nti gwe omuzina kutuusa mukolo omuzina kapaalo tebikunyumiranga gwe okubanga nawe kisooka gwe nawe toli mu kifo ekyo ate naye tebimunyumiranga ye kubanga naye tali mu kifo ekyo kwegamba ye akulaba nti toconnectinze naye just oli bibyo kwegamba mubeera kyemugenda kunyumirwa so I would not advise you also to do that obanga tetunaba kutuuka eyo tusooke tufokasingako ku byangu byetusobola okubeera nga tukola ekirala osobola okukozesa akakodyo kano bw'oba ozina omukyala bagambye foreplay mulungi nnyo but it's not always about kubeera ng'oyingira osobola kuba omupimpina n'owulira nga obwagazi butandisa okulinnya kyosemberera okuba ng'otuuka ku ntekko nja kusaba osooka ofulumiyo omukirago omuddemu omuromansinge oba omuweeweete for some minutes, one or two, it's okay. Akakantu ako kakuyambako okubeera ng'okuulinga
omuyimo guno gw'obadde nagwo ne gukendeerako ogenda okuddayo okuzzaayo omukira nga tolina kuddamu ku building attention ate olyoka ofune ki amazzi galyoke gafulume kikuyambako okubanga owangaala rather than okubeera ng'ogamba kiri oba kino. Ekirala kyetusobola okubeera nga tukozesa oba akakodyo akalala ketusobola okubeera nga tukozesa tusobola okukozesa kye tuyita aging kaba ka style k'obeera ng'ozina emmala nga bw'okyusaamu. For example, osobola okubanga nga bw'osembezaayo obudde bwo, how do you do it? Osobola okuwulira nti nno inaatera okumala. Although aging is a bit difficult, kikwetaagisa okubeera ng'omubiri gwe gutegeera bulungi nnyo. Abantu abasinga mwagala ogezaako okukikola ogenda ogusikayo ng'amazzi olwedde gazza oluusi gali kutonnya nga it's pointless anyways oba ogenda kugwa. So olina okubeera ng'omubiri gwe osooka n'oguwa obudde n'ogutegeera. Bwemba ngenda kusamula oba bwemba naatera okusamula nsobola kutegeerera ku ki ntandika okuwulira bwenti oba okuwulira bwenti. Kigenda kuyambako okubeera nti oba onaatera okusamula omukira ogusikamu. Usually, I always recommend kukyusa style. Ogusikayo, mu process y'okukyusa style, it doesn't need more than a minute. Bu seconds nga 3, omukira ogwo gubeera gumaze okuddema, like omuyimo ogwo guba gumaze okuyita, oba seconds nga 4. Then n'oddamu, n'obeera ng'odda mu mukyalawo, n'obeera ng'omuzina, akabanga ne kawerako. Nakirala ky'osobola okubeera ng'okozesa, kyusa styles w'oba ozina. Tozina mana ng'ogizina style emu. Simanya bagita kabuzi, simanya missionary. Nabagamba tulina styles ngezezaako okubasomesaako sinnazimalayo but ansikwata mpola. Kubanga tosobola zisomesa mu mulundi gumu naddala ku live nti ozimaleyo mpanvu nnyingi, you have to explain omuntu agitegeere. Tulina styles ez'enjawulo ze tuziniramu emmana. Osobola okukyusaamuko omuntu n'otamulokingira mu ka style kamu, n'omuzinako mu kano, n'omuzinako mu kali, n'omuzinako mu kano. Okubeera nga kikuyambako naawe okubeera ng'owangala. Buli kadde bw'okyusa style. Jjukira okukyusa style it means omuntu agenda kyuka yeetereza. Kijja batwalira olusi wakati wa seconds 3 ku ddakiika emu. Eryo ebbanga ly'omala nga omukira guli wabweru kitegeeza empewo eba egufuuwako. Guba gukakana ate naawe ng'omuntu obeera relaxinga. Ekisooka omubiri gwammwe nabagamba lwaki omusajja osobola okugwa amangu ng'omubiri gwe tegulina maanyi. Okuteekako pressure n'opimpina speed n'ogwa n'otasobola nakudda ngulu. Naye wano omubiri oguleka ne gurelaxingamukko nga mukyusiza bu style then n'olyoka odda mu kisaawe. N'opimpina n'era n'okyusa n'odda mu kisaawe. Mpola. It's not like ng'olinga omuntu apeesingira kumu agenda bugenzi kapaalo. Kiyinza okuyambako okubanga owangalako mu kisaawe. Gezesaako obukodyo buno nga tetunabagenda ku ddagala, tetunabagenda kale na wa musawo mwabasinga temwagala ensonga zitwala wa musawo, it's okay. But osobola okubugezesaako n'olaba oba busobola okuyambako okubanga otereza embeera y'omu kisenge. Nekirala kye nsobola okusembyayo bagamba musobola ogezaako kego exercises ez'abasajja. Bagamba batamanyi kego exercise. I don't think I can do a video about that. Naye waliwo zino eziri simple. Tulina kego exercises ez'abakyala, ez'abasajja. And then waliwo this one of kego exercises we nsobola obagamba which you can perform wherever you are, anywhere you are. Ekisooka olina okulocatinga kye tuyita pelvic floor muscle yo. And how to locate it oba osobola otya okugilocatinga olina okubeera nga obulaba omuntu ng'ofuka, like when you are peeing, ng'omusajja omusulo okuluma oli kufuka, then n'osiba omusulo gwo, then n'omala n'ota and relax. Ekyo ky'osika gye bayita pelvic floor muscle. Bw'oba oyagala okakasa kyenkugamba osobola okye practice ng'oba okigezaako ng'olimu ofunye pipi oba ng'ogenda kukola pipi next time, genda mu toyi ng'agenda ofuka. Then when you peeing oba bw'oba ofuka, omusulo gwo gusiba omulundi gumu. Ogenda kuwulirayo ky'osika nti there is some tension you are applying down there. Chobola bomusulo teguli kujja. Then relaxing ogute gufulumeyo. Kijja kuyambako okubanga osobola okubeera ng'okola ki nga owangaala mu kisaawe. Omusajja ayina ayina kye tuyita strong pelvic floor muscle. Oyo oba tosobola mubiitinga mu nsonga za kwepimpina. Aba amalako. Naye buli bw'obeera nga your muscles are very weak, kitegeeza tosobola kuwangaala mu nsonga za kwegatta. Waliwo kego exercises endala ze bakola waliwo gye bayita butterfly flip. These are real exercises. I'm not talking about bino. Kino kye njogedde you can do it anywhere. Although Sandy agadde okikole ng'ogenze kukola pipi. I just told you to do it while doing pipi
so you can locate and feel how it is supposed to feel when you are doing it. You just have to inhale and then exhale. Osikomu kamunda mu lubutolo then enomala n'oguta. Owulira ng'olina ky'osika wansi eyo. This is the whole point. Osobola okikola ng'oli ku mulimu, osobola okikola ng'oli mu mmotoka, anywhere. But the real exercise omulala gwe osobola okukola kugumya muscles zino eza wansi. Kuliko kye bayita butter flip, kuliko kye bayita how many? There are like 5 kego exercises obeera olina okukola. But ezo zeetaaga ng'ofunye like space osobola okutrainingira. Maybe every day you try them. Tomanya maybe in future I can do a video about that. Which, I don't know. Maybe. I'm just saying maybe. I can do a video about that. What exercise I'm talking about. Ezaba sajja oba ezaba chala. Nembalaga bwe tuzikola. Although I'm not so good at exercises. That is why I'm not like in teaching yangu manja zikola oba nja kola video about it. Mubeera bulungi, omukama bankuumire, mwiraba temujjangu okwo. Yeah.